ababadde bagenda ebweru bafunye akabenje nga tebannaba kutuuka ku kisaawe ky'Entebbe bafunye accident nga tebannaba kutuuka ku kisaawe ky'Entebbe International Airport era nga tutegeezeddwako abantu abamu nti nno abantu bano eno ababadde batambula Abanayuganda abaana ab'obuwala nga babadde bateeberezebwa okuba nga bagenda kulinnya ennyonyi babeere nga bajja mu ggwanga lino erya Saudi okuba ekyeyo bwe batyo bambi ne bafuna akabenje babatomedde era nga abamu bavuddewo sago abalala inga babatutte munange kawala minyira kalinda minyira kayiika minyira babatutte kyentegeeza inga bali mu mbeera mbi kati nsaba gwe wenna alabye kana akatambi bambi ogezeeko okubasabira obateeke mu ssaala baleme kuba munnaye ng'ate n'obulamu babagendako akatambi ako nsuubira mukalabye kabadde katambulira ku mikutu gya social media inga kalaga abawala abali mu uniform abakaaba okugezaako okukaabira obulamu bwabwe nga boogera embeera gye balimu na biki ebyo bigenda maaso mu bulamu bwabwe nze nga adita kyensobola okugamba kyokka nsaba mukama bambi abateremu obwangu mu mbeera eno gye bayingiddemu embeera eno abeere nga gibakingiriza ate era abeere nga gibataasa yenze Shila adita subscribinga ku YouTube channel yange kwata ku notification bell buli katambi konna kenteekayo kakutuukeko awo nno commentinga manye endowooza yo ku butambinga buno bwe mba nkuteereddeyo jjukira endowooza yo kikulu nnyo nga gwe ya subscribinga yensonga lwaki oli omu ku bakakiiko kano yensonga lwaki oli omu ku bammemba nti naawe osobola okusala omusango kyonna kye tuba tutadde ku eno channel nga gwe tokyagadde obanga tulina we tumiisinze tulina be tutayogeddeeko nga gwe obimanyi osobola okutuyambako n'obiteeka mu comment section kubanga abantu bangi nnyo bajja mu comment section ne bagezaako okulaba biki bye tuba tutaddeyo era na biki bye tuba tukomentinze kukwata kade buli video n'ebeere ng'ekutuukako katusooke tugendeko mu maloboozi engeri akatambi kaneno gye kalimu ddati kalimu ebintu ebicaafu kayinza okugibwayo kubanga kaba kamenya amateeka katugendeko Justin maloboozi g'Abaganda baffe bano tuwulire ki ekibaddewo ate era tukomewo kiki ekibatomedde agenze tolaba eyo mmotoka beetomedde nze bino ebitaala abantu balina nnyo wasiwasi tusitegeerana oba eno kosa yebakoonye balina nnyo wasiwasi bw'oba subscribinze kigenda kubanga kitukola bulungi nnyo wabula w'oba tonaba subscribinga njagala okimanyi nti munnange otukwasa ennaku era munnange otukwasiza ddala ennyiike ku mutima okubanga osobola okulaba ng'obutambi bwe buti n'oleka nga tosubscribinze oba sekyo ng'obadde oyitaayita n'oleka obutambi obw'amakulu nga buno bwe twogerako n'ogenda mu butambi obutalina makulu n'ogenda nga mu nnyimba n'ogenda simanya mu bato simanya n'ogenda mu bintu by'okuyomba ng'olese obutambi obusobola okuba nga bukuyambako gye bujjeeyo mu maaso nabagamba nti obutambi buno oyinza obutabwetagirawo ng'olaba tebulina makulu naye munnange gye bujjeeyo mu maaso ku bizibu byonna byonna bye tufuna ffe nga bankuba kyeyo weesanga nga bwe butambi bw'oliko oli mu bunoonya buli luddawa ani yayogera ku kino ani yayogera ku kino olumu nno ne bubabula n'obbabula kati kisingako channels bwesti woba ozisanze oleme kuziyitako lwa nsonga oyinza okubaamu nekyo weetaaga ate era naawe nga weetaaga okukimanya n'okimanyisaako omuntu omulala oba n'owabula omuntu omulala oba n'omukansolinga bwe tutyo nno tukomyewo ku nsonga za passport passport yafuuka passport mu ggwanga lyaffe erya Uganda passport ereese ebizibu passport ereetedde bankuba kyeyo ebizibu duli baatugamba ku nsonga za passport ne tulowooza nti nno bintu bya lusaago naye munnange ebintu bya ddala babakakasizza ku luno ne babagamba omuntu yenna akyaholodinze passport eno gye mugenda okulaba mu katambi ogenda kuba n'ebizibu by'amaanyi ddala nti ekiseera kijja kutuuka nga n'okuyita ku Kisaawe Entebbe ng'oyagala okunyingira eggwanga lya Uganda oyina tteekayo ssente lwa nsonga baatuwa time limit ddi lwe tulina okukoma okozesa passport nga bwe ziti wabula ate era tebatuwa options nga ffe bankuba kyeyo lwa nsonga
ffe tugezezaako zinoonya we tusobola okuzijja n'okubula zibuze era bino nga bireetedde bannayuganda bangi nnyo abawangalira e Bulaaya okubeera mu overstay bireetedde bannayuganda bangi nnyo abali e Bulaaya okubeera mu makomera lwa nsonga passport zaggwako ne bazitumya ne zigaana okuba nga zituuka kamba twaleko ku minisita wa internal affairs ng'alina by'agamba agamba abannayuganda ku ki ekirina okukolebwa na ki kyogenda okusisinkana in case nga if you are still holding this old passport. Katugendako mu katambi ate era tukomewo. We still have people, especially travelers, appearing at the airport with this type of passports, which were phased out. I want to re-echo and tell the public that these passports, which we were referred to as machine-readable passports, are no longer in use, even if the same reads expiry date dating to 2026 or 2027. We phased out these passports on mainly two grounds. First of all, the International Civil Aviation Authority organization that regulates passports had given us a deadline, given that the facilities at different international airports had changed. So carrying this airport would not actually be read at any of the airports because the technology at those airports had changed. Secondly, we also wanted to improve on the security features of our passport. That's why we did away with this passport, which was not containing biometrics such as iris recognition features, such as fingerprints and stuff like that. So we phased out this passport completely in 2022, I think around April, and we don't expect any Ugandan either entering the country or leaving the country to use the same. This passport is out of use, so whoever carries this passport will not be granted entry into the country or will not be granted exit out of the country. So I call upon Ugandans out there with this type of passports who have not renewed passports to please come to our offices, which are ensonga za passport bwezito weziri ng'era bwe batugamba luli nti nno passport zigenda kubanga zikomezebwa okutambula naddala zineno eza bbulu basooka ne batugamba nti nno ezo eza navy blue tezigenda kubanga zikkiriza omunnayuganda okuva eyo yonna yonna gye wagenda okubanga okomawo mu ggwanga Uganda. Ekyo nno kyaleetawo ensasage abannayuganda ne twekalakaasa era nga mwabiraba abannayuganda abali ebweru ne beekalakaasa ate ne batukkiriza okuyingira mu ggwanga Uganda ne batutegeeza nti wonooba oyingidde mu ggwanga lya Uganda ojja kuba tosobola kulifuluma passport ne weeneebeerako nti nno yakuggwako mu mwaka ki oba mwaka ki ejja kuba tekyasobola kubanga ekola era ne babakubiriza ne babagamba nti nno mufune passport empya eza biocarbonate passport ezo nno nga za kusikaaninga busikaaninzi si zinene ez'okusoma obusomi wabula nga za kusikaaninga using machines or computers era nga baagala passport ezo tuzifune ne babalagirira wa gye muyina okujja passport. For those in Saudi Arabia ne babagamba you can go on a Ugandan embassy in Saudi Arabia, you get a travel document. Eyo no travel document, it's given to you by the embassy. Ne bakakasa nti you don't have passport, ne bakuwa travel documents osobole okudda ewaka. Wabula ate nekiraletawo obuzibu eri baganda baffe abala those are working in Jordan, those in Iran, those in Iraq, those in Yemen. Ebifo ebyenjawulo abannayuganda gye bawangalira ewatali embassy nga it's going to be difficult for them okugenda okufuna passport ezo kyekyo kye baali bategeeza era nga bagamba nti nno wofuna chance n'ogenda ku embassy a Ugandan embassy in the area where you are you can easily get a passport after okuyitamu mu mpapula zonna ze bakuwadde and you request owandiika ne bakubuuza ebibuuzo n'obiddamu n'owandiika n'osaba passport okugikuwa embassy n'ekikolako n'ekwata document ezo n'ezisindika mu ggwanga yaffe eya Uganda through internet nga bakozesa computer ne bakuregisteringa in the system nti no you don't have a passport bo
if there is any easiest way of you getting a passport basobola ogitika ku nnyonyi nejja nebasanga eno gye muli oba si ekyo you can get a person oba nga muganda wo oba omuntu yenna passport ng'ewedde anaagenda n'agikugirayo gwe n'ogisanga mu ggwanga erya Uganda. Ndowooza n'ebyo mubirabye bulungi era nga bwe bityo we bigenze obutambi bwonna mbu bateeredde